Mu video eno ogenda kuyiga bwe twongeza emikisa gy'abaana baffe ate naffe ffennyini. Ekyokubiri, bintu ki by'okozesa okwongeza emikisa gy'omwana wo oba okwongeza emikisa gyo. Nkusaba obeere ng'ogubira video eno yonna ku mukutu gwaffe ogwa Labuka TV. Jangu onyiga akagambo subscribe, weegatteko, okomentinge, osharinge ate likinge. Neegattaako olwaleero nga nkulambulula era nga nkunnyonnyola akawunvu n'akaga akakwatagana ku bukulu bw'ekiyiina n'engeri gye twongezaamu emikisa gy'abaana baffe. Bwe gubanga gwe mulundi gw'omupya okutwegattako, nze Daniel Balamaga ku Labuka TV. Akatundu kano bakayita tambula n'okumanya era nga tutunuulira ebintu eby'enjawulo n'okubaganya ebirowoozo. Bassebo ne bannyabo gwayagala content ow'emikutu gyonna egya social media, tutunda content mu packages ennungi z'osobola okujja mu video zo ate ze weetaaga. Topics zonna gwe z'oba oyagadde twekwate tubeere nga tukukolako ate era nammwe abaagala omusomesa wo oba mintawo agenda okusomesanga ebyafaayo oba ku topics zonna ez'enjawulo, nammwe era tubagamba nti mubeere nga munneekwata. Ennamba yange konfunira akagata 256 749 46 10 tujja kubeera nga twogera era nga tuli butoola. Bassebo ne bannyabo, olwaleero tugenda kutunuulira obukulu bw'ekiina, tugenda kutunuulira engeri gye twongezaamu emikisa gyaffe. Kyannaku era kyennyamiza, bino abantu baffe abasinga obungi tebabimanyi. Tokkirize tugaane nti emikisa gy'omwana yenna oba muwala oba mulenzi gitandikira ku maama olw'ensonga akuviira ddala omwana lwatondebwa mu lubuto. Research ejja kulaga nti omwana oyo aba awulira era ebigambo maama by'ayogera naye omwana aba abiwulira. Y'emu ku nsonga lwaki kugamba nti ku myezi nga 6 7 omwana ali mu lubuto kituufu ayinza okuba nga tayawula naye ate aba awulira bulungi by'oyogera. Ngeri efaanana bw'etyo awuliriza music, asobola n'okumwenyamu, asobola ate n'okubiibyamu era ng'ali mu lubuto kubanga